Minisita omujja avunaanyizibwa ku butebenkevu General Henry Tumukunde alabudde obubinja bw'abantu obwagulidde erinnya okukola effujjo ku bannayuganda okukikomya. Tumukunde bw'abadde yakwasibwa woofiisi no ategeezezza nga bw'agenda okutandikira akabinja k'abakifeesi akagufuula omulimu okutegomya bannakampala. Abadde minisita omubeezi ow'obutebenkevu Mary Karoro Okrut awaddeyo ofiisi eno eri amuddidde mu bigere minisita omujja Lieutenant General Henry Tumukunde. Karoro Okrut kati afuuse minisita omujja akola guno na guli agambye nti yebaza President Museveni okumukwasa ofiisi eno era nga amuddidde mu bigere Lieutenant General Henry Tumukunde muntu alina obumanyirivu ku nsonga z'obutebenkevu. You know, and it is you people. I remember when I had come on board. Oh, you are a university lecturer. What do you have to do with security? And I told you, and rightly so, that security begins with you and I. Lieutenant General Henry Tumukunde agambye nti agenda kukolaganira wamu n'abakulembeze ab'enjawulo tandikira ddala ku bassentebe by'ebyalo okulaba nga ebyokwerinda mu bitundu eby'enjawulo binywezebwa kubanga obusambaatuko bwonna obunaagwangawo abakulembeze b'omu bitundu be basooka obuvunaanyizibwa kuba bano bakozi ba gavumenti abateekebwa ma ofiisi gano okuweereza abantu ba bulijjo nga kw'otadde n'ebyokwerinda mu bitundu byabwe. The local authorities, because we have all the way to the village. I don't know why you can ignore such a grand source, free grand source, and then start to apply, I don't know, money, I don't know what, and gathering what is otherwise very easy to gather. Like they need to have gathered about this Guru incident. Local council people knew. So why not tap them? So we shall go back to tap these people. Tumukunde ayongeddeko nti bakifeesi lubakeeredde kubanga tebajja kulaba nga batigumya bannayuganda ne basulayo gwa naggamba kuba balina okukola obutaweera babanoonye yonna gye bali babonerezebwe. Akabinja kano aka kifeesi kaludde nga katawanya bannakampala nga kabanyaga wamu n'okubakolako obulabe. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.